Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Eranga tukyalukira Tanzania atwadde history abadde omulungi temugifaanana kubanga tusomye ebintu bingi ebyaliwo kuliwo Tanzania mbadde nsaba tudde ku nsonga kyembadde manyonyola nti we call it a systems analysis. Chama cha Mapinduzi NRM yateekawo branches ne bazibba zonna zaggalawo including Luwero baba batula mu Buganda. Chama cha Mapinduzi ina functioning good offices. Chama cha Mapinduzi ejagamba omukazi ono Samia Suluhu. Yes, for the benefit of Chama cha Mapinduzi tewesimbawo malako kino jiwe Zanzibar aiza na botamalako ngaba chenga bwe yagana okujja wa Kampala to safeguard the interests of the church. Waliwo Bishop Ogwemanyi yalita yalinga Vereyale yafuna obuzibu to save the Catholic Church. Okay. Ndi ekerezia bwe beyina kyeyagala Luwanga bayinza omujja wano Papa n'amuyita n'amutwala Vatican mijingo ya ono ugondi Archbishop yamuyitayo mijingo n'alowooza nti ajja kulwanyisa Vatican yamulema n'ateeka reform the Catholic Church n'emulema. Why? Balumirwa ki? Abaganda kituga nti nannyini kigwa yakola ki yakiweebuula NRM ekulevo teriiko. These are commercial people nti balwanyisa ne Lumumba ewali ssente nga babbawo ewali ssente ne bakwata mukazi nga Nasali ate ne bamubba ne bamusiba ne bakwata gwatudde ne basiba mukomera ne bakwata Mirundi ne bakanyuka kasasiro nti ajja kudda abakole benyondo n'enkwasa omutwe. Kakati bantu tebalina ideology. NRM terina ideology. I'm telling you. Look at UPC. If you give me UPC and the NRM, I take a UPC. UPC, yes. Abasajja ba UPC bakyalemeddewo wali. Do you believe? Nti Museveni nga yavuddeko yinza okulaba NRM abalemedde ku paroti 10. Abalowooza okulya ssente nti walina okubawa is a master and slave relationship. Is a hunting dog gwolina kugenda woli akuwe ssente. They are not building a party. They don't have an ideology. Institutions have an ideology. Let me tell you. You go to the United States. Biden. Olowooza ayagala kwa president. Naye yagaa nti omukazi tugamba olinge n'omukazi. Baleeta Trump. Omukazi n'agwa. Biden n'ajja. Naye nga yamulekera akole ki? The Democratic Party was almost torn apart. Nga Clinton byayogerera Obama biyitirivu nnyo. Bamugamba lwaki tovaamu ng'akalulu kakulaze naga they can assassinate him like Kennedy. Naye ng'ayagala omukazi oyo ne bamutega nti kakati katukutege mukazi gwe katulabe oli mukazi oyagala bwa president bwa America mbaawo ayagadde abakazi lewenziki. How is your reaction as commander in chief of the United States? Nobody wali mukoze eki. This woman, because was being prepared for leadership, teyayogera bimwali ogedde yaga nti I sympathize bill. Why? He grew up in a violent family. Yali ayina kyatunuulidde. Naye wano Museveni amugoba Bukenya n'ayasama. Yes. Nti nze omwana wange baamukuba tayogera takola kizidda. Naye nkubye gavumenti egitu nti nagamba Bobi Wine don't intervene. Okay. Nina amasimu gonna ne conversation. Oyogera naye. Njogera ne Bobi Wine. N'omuganda don't intervene. Anti Bobi Wine yasooka n'ajje wange n'angamba waliwo abaagala okunyingiza mu ddiiro. Bobi Wine came to me. Gendo babuuza ate nali bwomu. Bobi Wine mukubira essimu twogeraganya. You are talking about this man before nkimanyi
Bobi Wine, it wasn't a bad strategy. Bali bagamba to dividing the opposition very weak, and they looked for somebody, and Bobi Wine was identified because Bobi Wine has luck. Yes, in terms of Nazibadi, Museveni kutako mukadome wona ya mujja kulaba Uganda said yabadajoga abantu tudde ku Magufuli yakuli Tanzania wawajire sidibu kiri alisewo chenkubolira nti Uganda, you are talking about Tanzania and Uganda. Tino omusajja wano bamuyita Nakatanza mwaka gwa 3 yagenda e Bungereza kumulenda 3 yes nakomawo nabaga nti ffe tetulina ketulina ennyumba ya Katikkiro kabaka yamugana okwogera. Why? Nakatanza was comparing Imperial Britain to Buganda. When you consider yourselves zengamba abaana bange tuyina families zitugubye obugubi ne tuzisanga. By the time Mugalasi's family, Mugalasi yalina sente, mama w'abaana ba Mugalasi yali asomesa literature e Bulinda. My mother could not read and write. Abaana ba Gundi, Joseph Kemukasa, batuma amapapula ng'agaggawadde. My father was tali comparable to them. Muwange Nkoko. These were the rich fellows. Ngobye bagobe. Nimbasanga nimbayisa. So when abasiramu bagamba we comparing nga nnyo ku gwosinga otegeere nti nabbi obovuga emmotoka tulira wakaga. Yes. Kakati when you compare Tanzania, Tanzania had stability for how many years? I've told you Tanzania never suffered a coup. How many coups have you suffered? At one time we were occupied. Yeah. We had even an insurgency in northern Uganda. President Museveni bamutega akakodyo tuteekeyo a UN observer oba tuteekeyo a UN commissioner. Museveni n'akigaana nga kye baagala nti UN Red Cross efuge northern Uganda. Museveni n'aleeta ki gundi. Mu mwali mulabyeko omwana yakuzibwa enkima Tanzania gyali. Mu Uganda tulina omwana yakuzibwa enkima. Omumanyi ali mu America yakuzibwa enkima. Simumanyi. Wali. Mu Uganda twafunako abasajja bali ku road block mu Kampala ne balaba omukazi ow'olubuto ne bakolinga abaserikale amongo sidemu service nti is he carrying a female or male fetus ne bamusala olubuto. Do you, when you go to Tanzania, do you see scars like those in Luwero? Yes. Tukiita systems analysis. Nti oyinza okubeera ne mukazi wo nga muli violent. Nti a man like me, I buy suits because bakkiriza mu family nti ezo ziri necessary. Waliwo ekiri essential and necessary. Ekyetagisa nekitalekeka. I have to dress properly because I'm the ambassador of my family. Okay. Yes. Kakati mu Uganda ya mba mujibala. Don't compare Uganda to Tanzania. Tanzania had one man in charge. Nyerere yamalako emyaka emeka. Tanzania obubbi buzze ku gundi kuwali Hassan Mwinyi. Ne bakola olupapula lwa Tanzania olw'emitwalo 5 ne balutuma gundi Pajero. Obubbi buzze kati. Do look at how they handle issues. Olunaku lumu former President Kikwete yali alina gy'alaga. N'asanga nga Mukapa former president amuvaako emabega. Kikwete stopped his car. N'abagamba machine yasinza mufuuyira nfuufu. Emmotoka akulembere. Can you have this in Uganda? Nabaga nti when anti temuyina political maturity n'abasuma ne bajooga ne bagamba luku ati South Africa bwe baata Mandela mu kkomera yajja tayambadde engatto was not used to yali obugwata busibi. A senior police officer, a white man, stepped nearly before Mandela n'amusiba obugwa bw'engatto. This was the birth of the rainbow South Africa. Do you have such a things? Onajoga abantu n'atunya ku mitwe n'atunyalako. Namuze Tamale ogamba nti no Tanzania ebadde peaceful for quite long. Yes. Tubadde nakibona. No foundation. Every country must have a founding father. For Kenyatta, yafa mu 78 from Sibundi. Have you ever seen a queen in Tanzania, in Kenya? No. Have you ever seen all of these body leaders in Kenya? No. Omusajja yeewanye n'agamba mwakwata ku mataaga nange neeritita kasooli wammwe. Uganda
n'ogende waponye nagende waponye aponye nangamba naye gongo nnumirwa nnyo nga baddidde obuwunga bwaponye n'ebijanjalo babitaddemu ettaka naye nga nemugamba nti aponye do you believe I am supporting you ayina teri aponye naye nga yiyo obuwunga mu ttaka n'abuyiwamu n'ebijanjalo ettaka Museveni lonchi aponye beans and what naye nga abiyiyeemu relative obujozi nga bumujjudde mu mutwe obutyo paka luyerega mu nsi ogambe system eziri e Tanzania sobola okuba ni Magufuli yakoze byakoze mu bank eziri ekiremesa ni waffe system yaffe anti kye nkubuulira in Tanzania mwe mulowooza bana abajinga balowooza nti bwe bakuwa ku mbaga mu kifo ky'okugula ennyama n'ogulira abantu ne balya sente zibbe bagulira omwenge batamiire but even drunkards will demand food kakati bano sente babbye enzibi n'ogamba nti Pulezidenti Museveni n'alagira nti buli maka gabeere mu radio ne TV abanyampise eswaga ne bazitwala Pulezidenti ne bamutwala ku factory ekola batteries nga eriyo radio sat. Did you see Parliament coming up? Is me abanyampise eswaga abanyankole baganti abanyampise kiniga nani mumpale abantu banyampise eswaga do you see it in Tanzania Burundi Joseph Mukapa family ya Bagolod mine the way it was handled was different bano no ganti parliament ya Uganda bahati no mutwe gwe no bugalu bingi bwe nayingira parliament mwagala bilioni bina ate parliament eyo yenyini okubulire parliament eyo yenyini ejja kuzifulumya nga balidde natange tsono kusikanda eri wano eya damu esimba damu speaker nabo nabanga yatukumeza nawe ndokondo tupande agenda kwasa amanya agenda kwasa amanya agasangu abantu abali kusikanda these people think that they can steal money from government projects. Museveni negotiated $50 million for power. Twalibadilishina power everywhere. Baziba. Oyo mukazi gundi oyo simanye yali ayigigi nayogera ebyobusiru. Tuli mukwata olunaku lumu nayogera Pulezidenti Museveni nayewola miliyoni 10,000 endala Museveni sent security service bakebera emiti gy'amasanyalaze nga gyali bwenkuyege akakyalina nekesiga kibude kadduka mubiku bigabo ya Pulezidenti Magufuli yogera n'agamba nti azimbye enguudo akoze amasanyalaze yagira ku bukulembeze nga Dar es Salaam generator Museveni zigalo ne wavidde kati Mungu ageze kumujjula ngazimbye damu zete kusende sisa akwewola ngoganti the population Magufuli akaluke Zanzibar yakakwatamu naye yategeera you can rape a woman. When you rape a woman and you treat her pregnancy, uyinza omusingira atamukwata mufuguli akaluke Zanzibar tekabaleko niye bazimbira ebulije singa obunene ne basanyuka wacho dofete bikolebwa anti waffe balowooza babagula somebody yakutte 50 as when nankabirwa akubeka do you know why you should do you know why we should remove Kadaga? Museveni can wake up one morning and surrender our companies kakati bo baba sente wayi mukiriza okubbibwa babagula ne sente ne babagula emichomo ne babagula ki Tanzanians want service delivery not the Panado society abakulembeze ba Africa basigadde ngene mukono Ghana has entered nti bawangulidde ku 1 vote 1%. Olabayo kewose Ghana Ghana bazudde amafuta agabagaya kwata agawana kwata amafuta gawana buli pipeline wegenda okuyita bagulawo buli banansi bakuba abagungu ne babajjayo babensi ezigo z'amafuta babbe Kenya standard age railway etuse Naivasha yafeeriwa ne futi tewali nkugamba Katumba Wamala is now building a gundi an interland port omusajja yajja wano nga musajja muyindi n'agamba President I attended the meeting I can get you nga Kenya
tulemedde okusasula emmotoka 10,000 neziwa Southern Sudan. Omusajja n'alaba president n'amugamba nti njagala okukola n'inland port ye Malaba. Museveni agereeti. Omusajja yampite e Kenya nanga nti nakawona amusasa emirundi egi bansabye enguzi ya millions of dollars ne bangamba olinyangako wano. Genda obuuze Kapiteni Seiko ekyapa kyabulirawo. Omusajja bagende uwe n'emmundu ekyapa ne bakimuggyako abaali bagenda okuzimbibwa gundi. So don't compare. The problem is not Museveni. Yeah. The problem is your society. Okay. Am I a rich man? No. Am I a rich man? No. Let me tell you. When nakubya akatambi ako ngaba ngomusajja agangenda kwafuwaza Ham. What was the reaction of my son Ham? He feared. Tata, oyagala business zange bazimalewo. But again, omusajja ono ali determined okwavuwaza. I said I had to talk to my brother. Kuba sinza kusuula ate mwana nga ndabirira. Naye omusajja muwulidde Abaganda bagamba nti anakujja ennimi ya nnyoko ng'owulira. Mpulidde omusajja ng'aga nti Hamu mwana muto alina okwavuwazibwa. Ne mukuba akatambi n'ekateekamu. Hamu feared. He was angry with me. Taata oyagala kunsuula. Kubanga akimanyi nti bajjamu nti ye kavujjirire ono nannyini ensi yakubiddwa yamuyise Sezaalawe n'amuteeka ku kkamba obujozi bwonna ne bumuggwamu kamwenda ne bakakubye kangoba mu State House bakayisizaamu empi ngenda kubalaga vidiyo oyogere ku pipeline era olunaku lweggulo pulezidenti yagenza okuba nti akungubagira munne we Tanzania ku komishoni ya Tanzania ne Uganda n'agamba nti olunaku lweggulo pulezidenti wa Tanzania omugenzi libadde alina kubeera mu Uganda nga basse Do you know what happened? okuba nti evehoyima Let me tell you. When Mafuguli came to Masaka to sign that agreement, ekisajja kiri kasese kyala disi kyapa ettaka lyange naye nkigendera mu nsozi beera akyasa omutwe n'ettaka lyange nja kulitwala kyabba ettaka lyange n'ogusajja gyeguli I will take my land. Esajja ekyo nkisabira buli lunaku kyala disi kyekasese bakibetenta omutwe kyabba ettaka lyange kyalina gugulupu gw'ababbi. Do you know what happened? No. When Mafugulu came to Masaka, bakwata amasasi ne bagasuula ku Boulevard, Hotel Boulevard. Ne bakola lipooti zaabwe ez'obusiru n'essajja lino simanyi bakiyitaani ekyo ekigwagwa ekifekete ne bagamba mu Boulevard mwe mutuula aba togikwatako. To deny this woman money, omukazi namwandu owa Boulevard, whenever Museveni goes to Masaka, kubanga omukulembeze Bayibuli yetuteekako obuvunaanyizibwa tusome kiri mu Busiraamu tulina okuyamba bannamwandu ne bamulekwa. Museveni yatunuulira omukyalo oyo nga bwakiri agenda n'atuulawo oba n'akyusizaawo engoye afune ku ssente, and the woman is very enterprising. Ekisajja ekyo kyewalusimbi ekyali e Masaka kyensabira abakonjo bakibattule kyabba ettaka lyange n'ogusajja ogunene ne bazimbako amayumba ngenda gatwala. Kakati bamusuza mu ndongo. Magufuli was put in a hotel eriko disco. Magufuli temwali mazzi in Masaka. Magufuli woke up in the middle of the night n'abagamba, don't you have if it is the state visit that I'm going to be paid for? No, I cannot sleep here. Magufuli protested and slept in the Hotel Boulevard to pay for himself. Are these the people you are talking about? Abatamanyina kumanyi nti this is the vice head of state ng'ekisajja kyewalusimbi n'akapoliisi kagenda nekanani kabatudde esasi kalina oluvivu kalinga olugosi nagendeyo nga babbye ettaka lyange yateke that ne mugagwe ogiraba bane bikwasa omutwe bane kutyawo olutu ninkajjayo nembukonekagoba pipeline nze nabagamba nti Southern Sudan teyina pipeline egeyisa ku trucks. Kenya, Uganda discovered the oil before Kenya, and I saw the president in a summit in Arusha informing his fellow summit is for leaders. We have discovered East African oil in Uganda. Kenya is an export of oil. Is it on the pipeline? Ewo nabagulawo dda era ekyatisono musajja mulowooza bw'osoma akatabo kange
murdered for my wealth. Nawandika akatabo kange crucified for my wealth akambuga mulowooza was murdered. Babadde bakola n'olumbe lusinza agendayo mbwe eddame teririiwo nze ndirina. Kakati nkubuulira nti bagoba pipeline wonna wegenda okuyita baagulawo. Kyenva mbagamba nti President Museveni kyalina okukola amafuta tugatambulize ku trucks. Tukole oluguudo. Yes. Museveni will never touch on oil money, but we shall pay pipeline ye Tanzania. But tebayinza. They cannot allow Museveni kambabudde nabaga nti amafuta gamugalina kisirani. Parker came here from South Korea. When she went back, expressing interest, South Korean interest in oil. The woman was toppled, is in prison. Sinawatura of Thailand. When he came here, the government was removed. Erdogan of Turkey. When he came here and he talked about, said, don't mind about European Union. He can fill the bill. Why? We are foot soldiers of Turkey in Somalia. Yaina international airport yainachi. But America. He survived. Who is behind this misfortune? Lwaki amafuta gamugalimu ekisirani? No later total over B. Total nabaga nti Uganda read the way the French stole oil from the Central African countries. All had oil. The basigala bavu. No later total one. Total. Era yemuko kukamuliza kwa sababu kubanda egena kubanda dukanya mafuta. Temujja kusema. Chamuna kativaako. Tukisana tegejireyo. Yes. Kugambi nti ne standard ejirerwe. Naye wegenda okuyita baapimawo. Baji lerwe Uganda lerwe arrived in Uganda earlier than all other institutions. Lerwe buli weita eyina square meters ana n'enaana. The current railway bajivaako. Why? What was needed was a double wound durage. Ngabo olaba nti oil pipeline tugenda kuteekayo crude ate ng'etukomezaawo. Kubanga wano President Museveni yagenda Nigeria. He helped me. Museveni helped me to enrich my wound. Twagenda Nigeria. The topic was why African oil producing countries should put up refineries. Nga bamugambye nti refinery Chad esima amafuta ne refinery is dysfunctional. Museveni n'abagamba why the Europeans have refineries? They do it on charity. Kubanga amafuta galina products nyingi mwe tebabakkiriza kukola refinery. One of the reasons why amafuta gawano galemye Museveni is insisting on refinery. Bagala batwale crude. Yes. Era tajja gakwatako. I can predict it. Museveni tali kwata ku mafuta ago. Oyogede kunyerya Museveni. Inkolagana ya Museveni ne John Pombe Magufuli ebadde era no Museveni is not a film star. Museveni does not play games. Okay. No. Mafuguli tiyategera international community that you must fit in the global structure. That's why I'm telling you, to a man like me, I cannot allow myself. What is the COVID tankwatanga? Yakwata. Let me reveal it. Yakwata. COVID tankwatanga? Yakwata. Yes. Tuna mukamera. Yes. COVID yakwata. Ine yabana bange ba doctors. Wamuwono. Ne mukazi wange yamukwatako. Omukulu oyo. Ntinza can be excited muntu ale mwaizi mukundi intensive care. Intensive care. Nise mutani wa Mirundi. ICU wali. Nga nina ventilators bili ewaka nina clinic ewange ewaka. Nati nkubuulira nti nabagamba nti eriyo COVID omwiri magutwalengo. You cannot come nabagamba muletamu oyo mutabani wange oyo akola mu parliament yabaleeta bankebere nembagira nembwa nezita. Yes, I will treat myself. If you want to have an effective test for COVID, you should bite an apple. Eba test is genda ku kivundu. I tested myself. Apo wenjuma wenji. Kakati kambuuza bwe najja ku radio kuno mwakwatibwa. Bwakatana balono. Nkotere wange yali abireso. Mutani wange wa parliament. My doctor ali mu America nono ne bampa drugs. I had it. Okay.
nze kasi papa waliwo wekava ne bakandeetera omwirima gutwalengo nagaana ne bagamba bamala okaleeta okaweereza all the presenters and what must test for covid nalimba kakati nkugamba titoyinza kuŋŋamba prince charles kamukwata queen kamukwata Trump nekamukwata ani how can a president die no opposition leader wakongo Brazzaville nekamusi ako bakaita covid omwirima gutwalengo nze namusavaivinga nga siyinza kulinga kakati kokimanyi nti nze nemulowooza twali close friends nasooka akwata maama we nakwata muganda we nakwata mulowooza nze nali simanyi nti bakazunza buzunza nange kankwatako my doctors when children treated me ninga sinza genda mu intensive care unit it was a covid mwere makutwalengo nanga bali bagala kunzira mu covid wa Tanzania era bamunyimiddwa nnyo kati badde nkubuuza mukulu Museveni president waffe omulonde abadde mukono gwa president Magufuli biki byamuyigidde ko era Magufuli bitulingaba ogambye okubeera good leader kwe mwenye kwa stage n'ogamba to be a good leader n'okubanga oli respected walk of the talk let me tell you ani kubolidde agora corruption itaina kya Museveni nekisibu when Museveni came he created institutions ayigigi parliament auditor general ndibasiyingiramu nti gwe baba kwa balemera kunze singa mwantu ala mukomera bwe singa tewali muntu n'omu engoba gye bwangoba mu state house wali waliwo bakayodde ninda kaba kubiraga baka bempi ku state house president yazebwa ati ku tent nga kali mu tent kasose ne kwekwa mu tent kasajja gwe ngenda ba video yo ngube engeri gye bakufulumiza mu state house nawe engeri gye waneregamu akati nkugamba Museveni introduced democracy. Democracy operates on institutions. What have you seen? The institution, the most functioning institution in Uganda is the army. Echali. Yes. Amzo Tamale echali. Echali. Ebadde wamba wana. Babadde bafende muhozi. Kibadde kiva mu state house. Bade. Ochabirabayo. Entalo zibadde mu palace. Okuva mu 7 yakutte ku mukoddomi. Peace will prevail. Bibadde biva mu palace. Army is functioning. Ogambye democracy akola ku institution. Kakati oyo gundi. Democracy. Omulamuzi wa anti-corruption court, which is a corruption court, ne wigize zimunya oyo twamuteka ku sanctions of America. Ochalaba nga nakalema akwata abantu. Nakalema zintention kujja omuntu omukati ku ababe. I can play it. Era mwete mukimanyi. Why is Kisache fighting obunyeddolo? Batule ebigezo. Kisache nafuna 85. Gena kuddawo. Yes. So kutumalize ensonga ya Museveni. Watch it walking at the top. Museveni allow Museveni to become a dictator. Magufuli about the populist and the dictator. And he has died the way a Nigerian former president, General Muhammad Mutala, died. Baba Tanzania bayiga corruption. Omuntu ayize nyamanga Mutala yana amaliba. Tumaliza Tanzania. Tasi check etundo mukyalo ono. And that woman is benefiting from Kakatolaba, India. Rajiv Gandhi, again now was some cousin Omuyitari, Basingana University. Rajiv Gandhi was fair on one away. Omukazi wa Mr. Sonia Gandhi. Abayindi ne besanga mu kiso. Bagala erinnya Gandhi. Ate si bazzukulu ba Gandhi, bazzukulu ba Nero. Nero nga Museveni yagaana okutuuma abaana be. Nadia mukwano gwe natuuma amanya g'abaana be. Many people don't know that these are not the dynasty. Somebody wants to create a dynasty. This is not the Nero dynasty. Gandhi's dynasty. Abaana ba Gandhi bali mu birala. They are failures. Ono Nero mukwano gwe yatuuma abaana be warayidingidde. Kakati abasajja bali aba Congress party Rajiv Gandhi bwafa mbaga tukyuse kerinnya Gandhi. Baleka kumukazi omuyitale. The chairperson of the Congress party is an Italian who adapted to Indian citizenship. But even abana beje bali bakade beje bali Italy. This is maturity. Jaba Congress party batula ne bagamba
namwandu wa Gandhi atunoonyeza akalulu whether Italian or not. Kakati nkugambye nti Biden yalekera ono ne batuula ne bakkiriziganya. Don't think tewaliwo quarrels. Biden wanted to become president of the United States. Why did Chine say clearly that I don't want to be president of the United States? I'm comfortable as a vice president. Mu America you express it. Maturity, political maturity. Aba Tanzania chama cha mapinduzi ejja kutuula. Even that woman knows that a Muslim woman cannot be accepted by the mainlanders. Musiramu ombaka oshitiwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti abonna abasalawo kwesiga omukyala okubanja bakulembera tebasobola kukulakulana. Anti kakati nemo yagamba kakati genda Scotland genda mu Ireland genda wo bakazi. When you see a country that has solved the political issues, its power is handed over to women and the men. You go to India, the singers are in the army, the Hindus are not in the army. Our singers yes. Kakati mwe ono omukazi olokuba wa chama kyenkugambye nti Joseph Mukwaya yategeera nva mu miruhiru sijja kusikira lubaga era teyayomba bamujjeru bagade bamutwala ekinda mityana. Why? He believes in the survival of the Catholic Church. This is why Cardinals Wamala singata kulosinze beyond 85 tolonda papa. A black can enter the enclave in the Vatican okulonda papa ng'omuzungu tayingiddemu. They are aware that in spite of your color you will protect the values of the Catholic Church. Nti mbagamba bulijjo nembaga temugamba olinganga neva gambo omwana yenna alunda ente ewuwo akola is a potential muko. Abaana abawala bw'obaggalira mu nnyumba mu gate ne batafuluma neki batakula any man they see. Nembagamba never bwemba mulonda omukulembeze never see ono musiru. Kakati waliwo ensi mu West Africa president yafa nga speaker alina okutwala pawo tebamutuma ebweru ng'omulambo bagusirikidde. Ekomogo yabaga nti akomewo mbu bagadde ensalo akuma emyezi 6. Why if you know nti a speaker can have powers, why do you believe that a speaker cannot do the bidding? It's because nti olwokuba muli bajozi mulidde mwekka slave and master. UPC did not have this problem of NRM. A UPC man was a comrade. Kambabuli Kirunda was more powerful than the Rangis. Lwakasisi was more powerful than the Rangis. There was an incident Mukesisi eyali meya wa Kampala bamuyitanga Semaganda Muganda kakati nga minister of local government yalonda councillors kakati nga Muganda w'Obote councillor wa Kampala using his Obote's connections yajanga mu city council to demand money, but because Semaganda was also UPC yamugasijjaze kuwa relative w'Obote ono mukava ddala kwa ne batazimuka balimba bulimi tutumi ani tutumi kakati Semaganda refused. Omusajja nakuba Semaganda olwe you Baganda you don't even support your Obote Abaganda temwagala Obote naye Semaganda yakubira mu wange simu namugamba nti owaayi muganda w'Obote ankubye olwe mwanganaga nti akoze eki tiankubye olwe nanvuma n'okumvuma nti Abaganda tetwagala Obote muwanga yalagira basajja be ne banoonya omusajja oyo. Omusajja yaddukira ntebe w'Obote namugamba nti muwanga ayagala kunzita omanyi Obote kyeyamugamba what have you done? Have slapped a UPC man. Obote told his brother, you slap a UPC man. You slap a UPC man. The only thing I can give you is a vehicle and a security report is registered as a log before Mwanga catches up with you. That is UPC. Never know a slave to a hunter, a word.
kakati omuntu eyakamirika mu kintu kye akirwanirira nepotistic tribalistic mulina okuziwa abalala balina kubanga bwazamu then you are not building a party kati katuwedde ku Tanzania madija tugirekawo nakundana ko lokubija kwatufunira abakyala okulembera ku Africa na biki bakoze naye nga tunakuva wanene kwatusaza budakika butono manya tufunye ku nsonga ya gundi tayokedde ya court domo katebe abadde mu court kakati ndoro esta kisache ngugambi agaba kufaida yange bajiwambye owinye dolo twatwale mabiri mali babiri ziriya na bwe bakola ebigezo yalade ko musango ko owinye dolo did not fair well kadem ikizibu kyawe when we are identifying the judges they were subjected to an interview and Kisache defeated them 85%. No mukazi gundi bagemere defeated the road 85%. Aine judge who got 45. Never moan. So yes, if you are going to rotation, don't subject me to an interview. Yes. Kisache yakubono winye dorotali mu respecting. Okay. Why were they subjected to an interview? Kisache nafuna 85% is on sija zoger. But I have them. Never gave me the bamu mobulamas. Ngaba kubi 85%. One of the judges yafuna 45 yagwa. Kakati bali abagezi Kisache bwe yali kubyono. Kisache mwali mwado wa minister of justice. Neta inda kubera under a person wasinza amagezi. Otaro wiruva. Insoga yemwe ne mukuru mali mabirizi yafayo ko naberanga yapedishinika kadaga namugama bayisiza owinye. Ekyokubiri owinye dolo is not an administrator. I told these people learn how to manage abalamuzi mbasomesa political science. Nabagamba nti a judge to become a chief justice you must have a Solomonic judgment. The only judge in Uganda who can be chief justice using this perimeter. A judge to become a chief justice, you must have had in your career a Solomonic judgment. Katusi, a Solomonic judgment. Katusi, I was humiliated. Yabogolero mwana wangoyo. Yari to tell sit down. I look PhD. Gojina Katusi. Shouted at my son. But Katusi, chief justice. Why? A Solomonic judgment, we have two terminologies we got from political science. Mosaic image. I told you, nti omuntu yenanga mukyala musesi ngono mukazi alina omutwe omunene ali musire kanso oyo musoga simanyi kisaka era kisaka ddala kakati ye oyo alina mosaic. Mosaic means nti ndi Musa. I'm organizing a failed institution. We call it mosaic in political science. Okay. A mosaic man fails. Kakane tubane gwe tuyita nti a judge must have a Solomonic judgment. Katusi yagamba Solomonic judgment yagamba when we made this constitution we put in the framers of the constitution put in two valves, term limits and the 75-year cap. Okay. You removed the valve, the term limits. When you remove this one, it does not remain in the constitution. What do you have? A judge to become a chief justice must have a Solomonic judgment. Museveni has a Solomonic judgment. Yagamba, mungambi, Dokita Besi ya mugamba, nti amambuluga gavudde ku butwa, mukyala njuba abakufumbira emmere Museveni yagamba, batule wano bandabe nkanfa. Let us consult another doctor. But anaga nti mambuluga. Museveni has always have. In my opinion, yagamba, obukolwa bukulidde not me. Museveni ayina Solomonic judgment. A chief justice to become, where is the Owinye Dolo? Ayina Solomonic judgment eriwa to qualify him apart from regional balancing. Kakati oyo mukazi Kisache bwatula mu Owinye Dolo. Nga makshi yaziraba tiyafuna 85 again nzikube mawule muduke. Nkubereza eza interview mba kube mawule message kube muduke. Kakati oyo mukazi mwali mujemu. Mwali tegedde if you know kakati kankubule singa olwali nkera ku machana ngandi mukazi wange omukulu gwe ngenda kuwa sempeta nzirayo kulya mu bali abalala tebampa obutwa yes
kitegeeze eri sikyaddayo ngenda kulaba Allah era nefuula atawulira ne bajja abakatuliki ne bajja ne bakola amasakala metu atinago tegabeerayo kubanga ogamba otya nti n'abaana be mulizaala tewali bufumbo the marriage is not consummated omusajja ali mu kkoma ne bamuteekako empeta. This is stupidity. Kakati kyenkubulira naye raba akatabo kankano ke nawandiika ambasomerera akatabo kamu omutego gamba kutya ne bagamba who keeps Museveni in power okalaba nti ofuze tusazo dakika busatu akatabo kana nakawandiika mu 2006 ne bagamba the nature of politics. When my elder son John Tamale Mirundi was enrolled to Makerere University for a low course on government sponsorship, my immediate reaction was negative. Many were baffled when I placed 2 options for him to change to another course or travel abroad for a better course in inverted commerce. One with a great restraint and partly due to relative insensate intervention, I changed my mind and I let the younger man to continue with his way to his law degree. Still others asked why I did it good arguing. Ordinarily, there is a widespread view that lawyers make good money upon completion of a law degree program and instantly become rich. So, didn't I want this younger man, John Mirundi, to become rich? Honestly, my objection was not accidental. It wasn't either out of narrow-mindedness. It was based on my experience of our politics. I have keenly followed and spent 29 years in Uganda's turbulent politics from the sidelines. Now that I'm physically involved, I wished my son could take on from me to become a politician. My personal experience over the years is that good lawyers cannot equally be good politicians. This is because politics and law are never bedfellows. It is very difficult to transform a lawyer into a good politician. Unlike politics, law is based on justice. Politics is not. That is a fact. Even in developed countries, politics is called a dirty game, as goes the saying. Between different countries is the concentration of political dirtiness that separates states. Ingredients of the mix are the same. Kakati nkugamba ababala muzika stoba twalira political case tebagitegeera. Let me tell you in my simple ways. I'm a mass communicator. Bwe mbanga omukazi akwesibyeko ndi wamuzaalamu omwana nga tomumanyi ne mugenda mu DNA results ziba tezinafuluma omukazi oyo nadropinga case abasawo balwala ki mu laboratory this man Bobi Wine has withdrawn his case. Why do you fight? Why should the judges fight over each other? The man has withdrawn his case. Let me give you another example. Bwe mbanga tulina omwana akola ebigezo bya senior 4. Mama we najja n'agamba nti ebigezo by'omwana nge mubimpe mujja wange ali omu ku examiners mubiremera oba mutwala bweru. Kakati kyenkubuuza Bobi Wine withdraw his case. The only thing these people would say was to come up and say under the law he was not supposed to withdraw his case. If we get 50% or 40% of the case, because the evidence that he wanted to add on cannot change. Omanyi nti badikirira legalitas kugombola nya ngemu tenalangiriro ne bakuga nti ne bwafunayo 100%. Kati abalamuzi batubuulire Bobi Wine bwe yajjayo omusango mwali mulemera mugwaki ate Bobi Wine yali mugezi yakugamba nti you shake owinye doro no tebalina busu bawunye nagisi kakati bweche balikoze kuleeta abasiraamu bannaabwe ne baga nti abange akadomola kange kakauzu njefunye ne gundi baalize ne bagamba nti I have my track record nakatale misango emeka oyo kisaache gumuwaana
musango guli era naye wa Museveni. Yes, thinking yes, thinking that he was going to become a female judge. Waliwo yamubulira tolimbanga mukazi nti ogenda muwasa omukazi bw'omulima nti ogenda muwasa atandika okugenda mu biteeteeyi abulira sengaawe. That woman mwamuliba obwa chief justice kabakubeka ababetente ate kati gwafudde yakupamyemu. Why do you have options? Any judgment that contravenes her judgment abantu babaguze muje mutasomedde waawo. How can this woman chase yawe omukazi ayinako owinyedola mwinako naye nze njagala bagamba nebaza nnyo abantu abayambye omwana wange. Yes, n'aba gavumenti abamuyambye nze nja kumulabako ku Lwamukaaga. Under the tradition I'm not supposed to see my son kubanga ngenda kulivenjenga oba kandifo obani don't mind naye engeri yamukuba. I hear government has instituted a commission mukwatesa jejuliga fe tulinoonya kulyasa mutwe nze sigenda nga ku police sobola. I'm a leopard. Can I go to a dog to ask for assistance? A dog that cannot even investigate cases or you wound my daughter akulu. Yes, you are humiliating Rangis. Is this the only senior police woman from Rango? If we want a Rangi, create a competent Rangi. If we want an Acholi to be chief justice, create an Acholi, a competent Acholi. Yes.